Ebyabadde electric ennyo, enkuba yatonye ate truck ate erisimba eri cautious nnyo ate Festino eri has a very good reputation okubeera slippery ate waliwo DNFs nyingi leero, so twagenze awo ne tukola what we could and at least twafunyemu ka finish, so but kati tugenda mu second round katulabe. Of course omwaka gujja twabadde nga twagenda mu NRC ate ne focus this year eri ku CRC. Motoka yaffe yabadde twabadde nga tukyagikola naye kati of course taata wange Honorable Captain Mike Kukula yatuwadde emotoka eno nagamba owaya nsawagana okuvuga motoka za mpaka, yatuwadde emotoka ye nagamba genda ovuge genda olabe, so kati twagiguze katulabe so okubeera nga tufunamu kawiina oba kapodia netumusaba ku motoka eno.
Abadde yakalesene kankakonyerewa aine kaina kwa napoka kaina kwa Manya Ibrahim Olubega Paswa nsuubira Katonda abadde saidi yaffe ate n'okwetegeka twetegese bulungi ng'abawagizi baataddemu ekyo kyonna kye nasabye bwekisookera ddala nabadde sirina mipiira naye emipiira gigyo baaguze mipya kati nga bammanja buwanguzi naye era obuwanguzi tubutuuseeko Allah wabuyinza mpozi okwawukanako ne bavuzi bannanga abalala nze ndinza muzaale wa mukyalo nva ku kyalo Nkombwe nva mu Kyaggwe okugenda gye nkolera n'okukomawo nvuga enjazi obuseerezi amayinja ne koolasi kati tugenza okutuuka ku bino ebyaleero nga kuyisa mu kamusero mpozi oba oliawo experience ya buli lunaku ennyambye ennyo okulabika nga ntuuka ku buwanguzi. Kiki ky'osuubiza abawagizi laale neddako? Abawagizi bange kye mbasuubiza saagala nnyo bakyamuukiriza naye laale eddako tugenda kukolera ddala bulungi ngera bwe tuzze tukola mpozi oba oliawo omwaka okujja tulyoke tulowooze ku ky'okukyusa emmotoka. Easy one. Manyanze Chimbagore. Laale ya leero ebadde challenging though nyumiddwa naye nga kyebisisi kyembadde nsuubira kaseerezi kabadde kangi. Mazima kino kisuse weather tebadde ya mulembe ddala kaseerezi kabadde kangi. Abawagizi bakaba tusuubiremu ekyamaanyi okusinga ku kino bakasaawa tuli mu kuyiga ebyokuyiga byo bingi gye tunaakoma okwetabamu tujja kuyiga ebiki ebyenjawulo tukugeza olwalira kaseerezi kabadde kangi naye tutegedde nti kaseerezi wakati abwe bityo tuba tubali tuludde okuvugayo laala yonna eya kaseerezi Mwali omanyidde musana? Twali tumanyidde musana
batuludde okuvuga akaseerezi bwe kati mazima nja kusooka kwebaza basponsa baffe abatuteekamu akasente okugeza nga Alungas petrol station, New School Properties, Anikeji Motoka, Abakas Pharmacy n'abalala bangi sobola kubamenya kubamalayo naye nga tweyanza nnyo abatuvugirira akasente bawe mutabeera ekyamazima kiba kitusobola okutusitoowerera nga Baje babinibwe okuvugira fire abana nga bakonkonebwa yawumye baba ine motoka baba mutawana ababeyambula ne beewaayo bapimpinibwe okuvugira fire abaana nga bakonkonebwa Mana kuyine motoka
Tubadde emotoka yaffe erinde tusungwasungwa tukoze kye tukoze naye emotoka tugufukidde emotoka katugenda kufuna ndala atugule ku mpya tugenda kukola naffe tubalubye era bino tubibagamba omwaka ogujja tugenda kubeera bazibu nnyo kaakati eriyo abakoppa ebya bbaani am the founder of the band nze strategist kyamala buli ekikuba bayibu bandi sigiza kati kabakoppe bandi nagivuddemu mugenda laba ekipya byenkola nze mbala buli ekiyitibwa nti kunyumirwa ndi wa bayibu bandi tekyaliwo mukawunye mubandi mumuza